amanya amafu nga ffe tuli awo tutunula butunuzi buli kaseera ekyo tetujja kikkiriza ng'Abaganda nze era kyembadde nkubirira omulanga Abaganda bannange tulabe ng'ekintu ekyo tukisimbire kuli kubanga Obuganda ddala nga bwe mwogera ku rediyo yaffe eno Obuganda buggwaawo Obuganda omusajja tuli mu buwambe nno bwennyini obuddu kubanga nze mpulira ne Baganda bange nga boogera ku rediyo kuno abamu ng'emitwe mikube takyasobolera kwerowooleza nga nayassa nga n'ekitambula kyafa dda olw'okuba bakirowooleza bulowooleza kati omusajja yatutta dda bannaffe batambula tebakyasobola na kwerowooleza nze leka nkubuulire nze ekintu kyendaba omuntu najja ku rediyo kuno ne yeepampalikako amannya simanyi mu kibira mu nkutu erinnya lye n'agaana okulyogera naye ng'ayagala kuteeseza Buganda ng'alimu okutya toyinza kuteeseza Buganda ng'olimu okutya tekisoboka mwami Yinginiya olina okuba omusajja omwesimbu olwo tujja kukkiriza nti oteeseza Obuganda naye bajja nsibira mu nkutu nsibira mwani mbu naye atuteeseza toyinza kuteeseza Buganda oli wa kika ki nze bannange twagala abantu abeesimbu era kyekiri gwe mutwe guno oguliko jebbi tabadde mwesimbu ne banne abalala baatulekedde emisoto emirala mwegiri egitalina esimbu nga giyita nti Baganda ate beereeta mbu balumirwa nnyo Obuganda tubayigendereze nnyo bannange omutwe guno mukulu kandike ne bannange bateese ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale bannange ebigambo bya Yinginiya bikulu nnyo sebo Buganda tebwasaba bagenda maaso naawe n'okutegeeza abantu ku bigambo bya mukulu Yinginiya abalungi abatuwuliriza mugenda mu maaso n'okuwuliza radiyo y'Abaganda ngeno eradiyo yokka gye tukyalinawo newankubadde mu buwambe buno Buganda bwe bulimu olayinza okugamba nti ekiwuka ekitaluma yente y'abato ng'oli avaayo ate najja nayo n'abalumbayo n'aleeta ebibye ng'era agamba ye mutuufu tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe ogamba nti amazima gali kuwa eddembe nga mutwebuulize ekibuuzo nti ddala ddala kiki ekyatulemesezza okuva mu buwambe buno okuva mu nnyanga Buganda gy'erimu ne tugaziya ne tugamba nti twogereko ku kwogera kwa Katikkiro Jebbi Walusimbi ng'ateekateeka okuwaayo ddamula kubanga ofisi ya Katikkiro mu Buganda nkulu nnyo ng'Obuganda bukitwala nti ye Kabaka ow'ebweru atali wa mu lubiri tumulabira mu kifaananyi ekya Kabaka ow'ebweru era nga Kabaka ow'ebweru bwe kuba kwata mataayi gwe tukwata kubanga oli nantasongwamu lunwe ne bwe tubalaba tumukutta amataayi abatamanyi nnono ya Buganda oba Abaganda ba leero ne bagamba nti ate mukutte Kabaka ow'ebweru amataayi ti ate mulabe Kabaka mu kamwa obwo si bwe Buganda kubanga Obuganda obw'emabegako bwabeeranga ne bakabaka abakambwe era bw'olaba Muteesa asooka erinnya lye yali ayitibwa Mukaabya Abaganda batandika omumuddukako bwe kyamulinda nayebuuza ddala ddala lwaki ate abantu bange banzirukako bantya bwe bati ne bamugamba nti kubanga oli Mukaabya erinnya lye ne likyuka okuva ku Mukaabya ne lidda ku Muteesa kubanga yali ateesa n'Abaganda katukwate essimu eno
tukwate kasimu kano agenda maaso avuddeko wabaddewo munnaffe atukubidde naye era amasimu gawuluguma gakyayingirawo katukwate munnaffe ono seba tukubidde tusanyusa okuwuliza oba nnyabo tubulira amannya go nawajja osinzidde otukubidde abange nze musajja gyagenda tusanyusa okuwuliza sebo mukuliko omwaka sebo nawe gukuliko omwaka webale kutuukamu guno ompulira bannange mbawulira bulungi nnyo naye emabegawo waliyo olina kyolina okukendeezaako waliwo ebitabula emabega amaloboozi tugawulira halo kati oli bulungi ssebo halo oli bulungi ssebo teeseza obuganda kakati nno Katikkiro London naliyo era n'agenda abuuza nti gwe weekoledde ki ng'abuuza abaana abaganda abaali bamutaamidde nga bamuli bubi mpulira baamukuba n'amagi emmotoka ye n'asituka n'agamba nti naye mmwe munenya okunenya obunenya abantu mwekoledde ki okuyamba Buganda kyonnaku kaakati okutunula ng'emyaka 4 Katikkiro yennyini agamba nti kituufu talina kyakoledde Buganda kaakati nno ekizibu ekiri ku bakatikkiro ba Buganda era ne Museveni akimanyi bulungi nti Uganda Republic ng'Obote bwe yagiranga era mu Republic temubeera bakabaka kati nno byebineere ebyensobi okutandikirawo nga tuteekako Kabaka Mutebi okubwakabaka bwa Buganda era bangi nnyo boogedde ebyasoba mu kiseera ekyo naye bangi ng'emyaka bwe gyekulungudde egiwere 15 20 gigenda kuluma ng'obwakabaka bwa Buganda butudde bangi bakyakakasa nti ekigambo Republic kyekiremesezza okukulaakulana kwa Buganda kubanga era kyeraga kyokka nti state within a state tekisoboka Buganda ebensi ate ne Uganda ebensi ziyingiragane era emu erina kufa endala ekule kyova olaba amawulire agasinga kati mu Uganda gali ku ggwanika lya Uganda ng'omusimbi gwonna ogwa Buganda gwakwatibwa ne guweebwa Uganda kati Uganda eri wali yeeramula Buganda eri wali yeekuusa bagamba bakyabaganda yeekuusa lujjo yaguza lujjo era bino byonna Katikkiro nti mbafuniddeyo obusente bwe buti twekulaakulanye ate bannange mu buno tugende tukole obutandaalo abanga abaganda bonna tuyiga okukola kozi butandaalo ne buli kimu kyenna n'ebyali sikozi bitwale bugerere abaana obabuzaabuza simanyi bakumbekumbeko bakuweko serumbeti tebalina mirimu bagira bakuumibwako awo bwe bityo n'olabira ddala ng'obuzibu bwa Katikkiro bwo bunene ate bwe bwagendamu omukulu Muliika nawe n'abuyingira era ne bimulema oba ne biremya oba ne bamulemya kubanga toyinza kusuubira nti eri Republic ate gwe Bwakabaka Kingdom era omuzungu atuula eri ebbali nga munnaffe omu bw'ateesezza amagulu meeru bagezi nnyo n'atunuulira
republic Muleka ate ne mubeera mu bwakabaka ebyo bifu obwakabaka bulina kufa republic ebeerewo era Museveni yakakasa bulungi nti nze eno ngenda kufuga republic ne ssemateeka muleese wuuno ng'alayira byabufuzi tajja kubeeramu ko n'Abaganda abamu nti yeera kituufu ddala tateekwa kuba mu byabufuzi ebyakitaawe mwabira kaakati nno mu republic za Africa nkiggumiza nnyo muzirabye eza Gaddafi ezaawa bonna mu republic bazifudde zaabo era nabo baleeta baana